genda okutama ennyoko kabuzi omufuwa oluwa mu ttako ogenda kutereerera eddalu erikusumbuwa wekinagaana togenda kuva butabika nawe omulalu oyogera ku Kyagulanyi omubuuza byakoledde abantu gwatunula nga kapande kabyako ku kkubo genda okutama ennyoko omufuwa oluwa mu ttako owonera eddalu erikusumbuwa Aniresi okyagejja amambulugga nze nkubuulira nawe omulalu kulesha gwe tumanyi n'obujulizi weebuli ekikusumbuwa genda okutama ennyoko kabuzi omufuwa oluwa mu ttako buli kimu kigenda kutereera Aniresi okyagwira ku bantu eddalu nze nkubuulidde takosindika bbi Bulentalo nonno pressure ekivuma pressure nti yegwefulidde omugano kubanga alumba president w'ekibiina kya NUP n'amuvuma n'amwogerera amafuukule era kyekyo kitabudde kansooke nkweka akatambi waneno ng'amwogerera ebigambo ebisongovu. Bobi Wine kikyokoledde society njagala oyogere ekintu kimu nti kyekino kyentaddewo mu society oba mu community ekiyambye abantu tozimbanga ko yadde eddwaliro ebbibibi ogamba lino eddwaliro lya Nuupu lijja kuyamba abantu ani akusibudde okuva ebutabika omutwe gwawonye sooka otulage ebbaluwa y'omusawo tutegeere nti byoyogera obitegeera kuba tukimanyi oli mulalu wenna ogezza omutwe ogezza amatama olinga gwe baatega ettalo ly'oku mutwe omutwe gwawonye tetugenda kuwaamu omala tulaga bbaluwa ya musawo kuba oli mulalu ensi yonna ekimanyi okategedde wenna otunulanga eyeekanze bbi pressure sooka otulage ebbaluwa y'omusawo wenna olinga akabonero ka bbi kano ak'oku kkubo oli mukwasamira Kyagulanyi okuwaamu twagala kumanya omutwe gwawonye wenna amatama gaggezze olinga basekiro za bbi 10 mu kamwa sigenda kuwaamu omala gabbaluwa ya musawo kasita ogindaga ngenda kuwaamu jeno waliwo omuvuka eyavuddeyo n'amuwoninga n'amugamba nti lekeraawo kubanga onsindikira message n'obutambi ng'ogamba nti tuvume pulezidenti w'ekibiina kya NUP n'amugamba nti era okuva n'olwaleero tetukyali ba mikwano. Bannayuganda nvuddeyo ku nsonga eno pressure gyaliko pressure nkusaba oneesonyiwe kubanze ndi munankyukakyuka ezo diiru zo zitwalire maama wo ne jjajjaawo zoli mu kujja ng'otugabira bwe batuwa akakadde kamu n'emitwalo 2 tuvume omukulembeze buli lunaku nga tukola vidiyo 2 anko enensi esaawa yonna nejja kyuka toddamu kubeereza vidiyo yonna tokiddamu bw'oba ovuma mukulembeze muvume ku lulwo wekka nga tolina gwe weebuuzizzaako naye totuteeka mu bintu byo bya kisiru tokiddamu enkolagana gye mbadde eyange naawe ekomye leero tokiddamu buladi tokiddamu kumpereza vidiyo ng'ongamba nvuma omukulembeze tokiddamu ebyo byozimbaganya ebitama ebyo olinga simanyi na kiki kyakutuukako kyonna kye bakolera mu kkomera tetumanyi nesere zonna zewalidde zirye wekka zijja kukaayira wekka naye totuteeka mu bintu byo bya kisiru buladi tujja kubanga tutambula naye nga tuvuddeko eyo eby'omuwala eyattiddwa Faith Namata byongedde okuzuuka nti yaliko omukwano n'omulenzi oyo eyamusse naye oluvannyuma kirabika ne beekyawa naye omuwala ye yakyawa omulenzi ng'omulenzi akyamwagala era omulenzi ne yeewera n'agamba nti nze tebankyawa newaliba wayiseewo bbanga ki oyo omuwala ajja kisasulira ka audio kaakano waliwo omukwano gwe bwe yali akasindikidde
munne era n'amutwala. Kakati waliwo information ino bitandise okubanga bivaayo byatandika biti ate okubanga omwana muwala oyo ate yakasibire w'omulenzi oyo era byajja bitya okukizuula nti yali naye munnange nno poliisi mbu yagenza okumugwako ng'alina waka relaxinze amagulu agawanise. Omwana ono Faith eyafudde nze mbadde mumanyi. Faith abadde asomera ku Kitebi Secondary ng'era ali mu senior 3. Nasoose okugaana okukola vidiyo yonna ku nsonga eno nga njagala sooka kwogerako n'abeewaabwe bambuulire what really happened. So nsobodde okwogerako ne sister wa Faith aŋŋambye nti Faith abadde yabula okumala ennaku 3 ewaka ne bagezaako okumunoonya mu malwaliro ag'enjawulo era bamusanze mu ggwanika e Mulago nga bwe bamusanga ng'afudde gye baamutwala. Amawulire bwe gaatambudde ku kyalo nti Faith yafudde ne wabaawo omuwala eyasemba okulaba Faith ng'era omuwala oyo agamba nti boyfriend we ye yamukima. Mbu Faith yali kasaaluuni akamu ku kyalo boyfriend we najja n'amukima ne wabaawo abalaba. Kati omuwala oyo yategeezezza abantu nti yasemba omulaba nga boyfriend we yamutwala. Ne bagenda ew'omuvubuka. Omuvubuka ye nno bamusanze na mu luumu ye mu kasingo luumu ke ng'awanise magulu nga yeebase. Bannange vidiyo mpanvu kambakolera endala mbabuulire gye byaggweredde. Nti yo omuvuka bamusanga mu kaluumu ke single room ng'ali omwapo ye nga talina kyatya. Nonno oyinza okusanga ng'omuvuka ono asse bangi. Oyinza okwesanga nga era baana bangi nnyo abaluguddemu naye katusuubire nti bwe baamukutte mpola mpola amazima gajja kuvaayo. Ayinza okuba ng'azze abikola ng'abukkawo nga bimala ne biggwa teri kimubaddeko naye munnange bagamba nti ez'omubbi ziba 40 kakati 40 galabika gaaweddeyo bw'atyo n'akwatibwa. Mpola mpola tujja kuba nga tufollowinga emboozi eyo era nkakasa nti tujja kuba nga byonna byonna tubikuwa nga binaaba bitambudde. Era nno tuvudde tugendeko ku nsonga z'omukulu Asumaani Basalirwa eyavuddeyo n'ategeeza nti ennaku zino ono Bobi Wine w'ennaku zino takyamutegeera. Mbu yeepanga nnyo, mbu ali so proud. Tayagala kumanya mbu okusinziira ku ye mbu ow'ennaku zino mulalamu nnyo. Mbu yeepanga nnyo era ali proud, tayagala mumanya, teyeesembereza, tawuliriza. Mbu yamwewunya yasinziira mbone ku BBC n'abasabula. Asumaani Basalirwa posti yiyo gye yakoze. Naye nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo munnange ebya mwana muwala Nabbosa bikyeyongera. Naye n'avuddeyo n'ataanya ensonga oba n'alambula n'agamba nti Abannayuganda abali eyo oba abalonzi mulemereddwa okutegeera NUP kyayagala mu babaka. Kankutwaleyo tuwulire. Obuzibu bwe butandise okuva be bantu abamu obutamanya NUP kiki kyenoonya mu babaka beewa kaadi. Okitegeera NUP tenoonya babaka bamanyi nnyo mateeka ga paalamenti. Tenoonya nnyo babaka bamanyi luzungu lwa nsonga. Awo mu kino ekisaana kyennyini kye tuli mu kuvaamu ebadde nabo. Naye be basinze okuvoola ekibiina omuli Bampuuga, Babwanika, Baseggona, ba Joyce baagala. Okitegeera n'ebbanga nnyini lye babaddewo mu byobufuzi nga Kyagulanyi tanabakujja tewali njawulo gye bakoze eki gye baleeseewo mu kumanya amateeka ga paalamenti n'okumanya nnyo eruzungu. Lwaki mu ggwanga nga tennaba kutereera tukimanyi bulungi omubaka wa paalamenti newe omanyi amateeka ga paalamenti oba omanyi nnyo oluzungu tewali njawulo gy'ogenda kuleetawo. So NUP nga eri mu kkosi ey'okugezaako okukyusa n'okutereeza eggwanga yeetaaga abantu bagenda kusobola kugikkiririzaamu kubeera abeesimbu eri ekibiina kugondera kibiina ki kye kikoze eki kireese nga kikyanoonya ki okulaba nga kikyusa obuyinza. Okitegeera? So okunoonya nnyo abamanyi amateeka ga paalamenti simanyi baani ebbanga lyonna babaddewo bakoze eki era paalamenti esigadde nga tebalinayo makulu amateeka gayisibwa nga yegaagala. Museveni agikozesa byonna byabakoze eki byabayagadde era stiru mwe mukyayagala okulaga ensi nti era be bantu yamu betulina okuba nga tukola kitunoonya onoonyoonya abamanyi amateeka amanyi oluzungu. Okitegeera bw'oba oli wakunoonya mubaka omuki omutuufu ebbanga lyonna lyebabaddewo ebbanga lyonna mu byobufuzi nga boogera oluzungu olungi nnyo bamanyi nnyo amateeka baani bassemuju njawulo ki gye baataddewo. Ffe tubawo kubanga tusharinga information tutuukeko ffenna tutegeere ekitambula. Ate n'ono ayongerezaako n'agamba nti obuzibu buliwo mbu abantu bagamba nti Nabbosa tebamutegeera.
mbu byayogera matinkanye. Nabosa ndawa buli muntu amutadde ku ntandaalo. Bagamba mbu Nabosa mbwe bigambo byeyogeredde ku Baba TV tebeyina makulu. Nabosa yayita atya mu vetting. Nabosa agenda kwogera ki mu parliament. Kamba bulire ekintu kimu. Nabosa nze mumanyi on a personal level kubanga bawe lake one mukwano gwange. Era Nabosa bamukuba emigge ejajula okumuyuza amabina naliyo ku kitanda awe busabala. Nabosa kamba buliriko akatini. Nabosa oyo golaba taina kitone kya kuogera. For this I'm going to be honest. Wabula ine kitone kya acting. All together. Oku actinga n'okwogera bintu bibiri byanjawulo. Asobola oku actinga nayo okwogera kuno one on one nga tewali kamera ayogera bulungi nnyo. Wabula ndoza kamera webazireta oba atya kamera simanyi. Nabosa wakamula b'emirundi emeka ku interview. Kubanga Nabosa abaddewo nga star. Ebbanga lyonna okuva yazannyo omuzannyo gwa Nabosa. Abaddewo nga star. Wali omulabeko ku interview. Tajjaako wabula alabika atya kamera. Kyekyoka kye namulabako. Ate ekirala interview si ye determining omuntu kyagenda okukolera abantu b'emitiiyana. Ekyo njagala tubeere on one page. Inze byenjogera ku interview si bye bigenda okudetermininga biki byengenda okukolera abantu b'emitiiyana. Are you together? Kubanga Nabosa ekisooka yasoma. That is one. Ekyokubiri Nabosa nno mugezi. Vetting kamba buli Bobi Wine si musiru tayisawo omuntu musiru. Ekyo mbabuulira. So katoyo Nabosa mujja kumunyooma kati naye ajja bafuukira kayinja kengato maaso kaawo. Mbabuulira. Gosobola okumunyooma kati n'omunyooma mbu byeyogedde ebiki kumbe ye akugamba kimu nti nno kyesirikidde kiri mu ttu kimanyibwa nnyini kyo. Saagala tumwanda estimating okusinziira ku interview. Nabosa yagenze okuyita wawa bajja kutegeera mpola akagwa keketonye yokadde omwana gina mutaano era nga nalabyekawo ku platform y'ekibiina kya National Unity Platform ng'ekkiri yalinga ababaka bagende banone nominations form wali ku kitebe nti abafunye kaadi beetegekera okubanga banominatingibwa mu butongole kakati awo okuvuganya mu butongole list yafulumye kyona ekinaaba nga tuvuddeko eyo era nga tweyongerayo abaana beeyongedde okutabukira honalebwa namujju sisi honalebwa namujju sisi olwa speech gye yakola yagamba nti okinajjulira okwetta bette naye nga ki bibino abagisaako olinze weta Masaka kuleeta Luweero oba kutingana naye nga tubikomezaawo mwenaale kati wano wenjagala okusooka okubuuliza Omunnayuganda yenna ndaba ate nga kikukakatako okumpa ansa oyagala toyagala mwe bakazi mmwe n'abasajja mutudde wali osinikisa ebinnyo omukazi omukulu mukuba engalo ng'omukazi ayimiridde mu maaso n'abayogera ebigambo ebyo bwe bityo bwe bakeera ku makya ne bajja ne babasanjaga abeewammwe ng'ogamba ab'ebijambiya baatandise ng'ate omutemu abali mu maaso mwe Bannayuganda mwalya mmere ki omukazi omukulu otudde owanise ebinnyo okuba n'engalo nenga boogera kubasanjaga mmwe Abannayuganda mu maaso gammwe olw'okuba temuwagira kibiina kimu n'otuuka n'okuba n'engalo n'owagika oluba ng'enkya bwe baana batandika okubasanjaga nawe tojja ku lutonda nze n'omutwe gwange guno ne waya zennina entono nga nze omu ku babadde mu olwo olukiiko ne muleka omukazi n'ayogera kasasiro n'ayogera nga bwe bagenda okubasanjaka okuyiwa omusaayi n'afuluma mu maaso awo ne mumuleka n'atambula n'abavaawo n'akunnumba ng'omulongoose nga mulaba byayogedde bye byongera ku ggwanga lyammwe bisanyusa mmwe ng'Abannayuganda bannange Kyagulanyi alyokanga n'ajja kati essaawa zino ng'omuntu omu ava eringa agamba bani abadde batema ebijambiya e Masaka nga tuvayo ngero oli atyebuuza nti abakuba ebijambiya abatemaatema abantu baawa ngero oli akyavaayo anoonya ansa abuuza bani abatugumbula abantu mu lujjudde mbugo ogenda kukwata emutage wekinaalema munaayiwa omusaayi gw'osobola kutugumbula mwana waani mwani abagamba nti Uganda nyoko yagikusikiza ggwe nti bwe kigana ng'ojjayo emmundu bwe kigana ng'ojjayo akambego ng'osalasalaani mwe Bannayuganda mwalya mmere ki
Mwabana Uganda mwina katoliki ku bwonga akafulumye amagezi ne kayingiza empewo ne batuuka mu mutwe. Nyamuloko omukazi n'ava onagenda nga ayina. Bwe batandika okubasanjaga ku byalo ne mutandika okukuba enduulu. Mune Uganda police eriyo yeetudde naye ekuuma mirembe mu ggwanga nga n'omukazi ayogedde ebigambo ebyakyayina. Kale bannange tumanyiddwa. Ndowooza mubiwulira ffe tubaawo kubanga information tugituusaako era nga tutambula nayo naye nga byonna bigenda mu maaso abantu bangi bavuddeyo ku reactinga ku speech y'omukyalo oyo ne bagamba nti wano we tutuuse abange naye nga byonna bigenda mu maaso wano eno tulinawo omwami alajjana era alajjana agamba waliwo minisita Mulisa Kakanja ku nsonga ki bibino. Basebo ne bannyabo kino nkiddamu ekyamazima ensonga zange si bya bufuzi naye nsaba buyambi. Nze nga Jasumaani seesimbangako wadde ku LC wano wadde ekifo kyonna. Nze nnonda bulonzi ate siina na sayidi gye ndaga nti wano ngwa oba wano si wengwa. N'olwekyo abantu bagenda ne balowooza mu kiseera kino nti abayingiddewo mu byabufuzi naye ebyapa ebyo si bikoze leero naye bw'aba alina puruufu eraga nti we akijjeeyo naye atangaaza eggwanga nti owantu wakayinira wawe. N'olwekyo ekindeese mu kamera musobole okundaba eri eggwanga kuntaasa omwami oyo Kasolo, minisita Kasolo olw'ensonga yalaga wamu mu kitundu wamu gye yali mu kalulu namutunuulira juzi ku mawulire ng'alaga nti azze kulwanirira abantu kubataasaako babbako ettaka kubakola naye neewuunyiza ng'ate ebigambo bye yayogera yabirya n'ekimu ku kyo ng'ate yali mukubba ettaka lyange abiremeddeko. Basebo ne bannyabo nsaba buyambi minisita Kasolo ali mu kuntwalako ttaka lyange olw'amaanyi n'olw'ekkooti gy'ayambadde nti olw'okuba minisita. N'olwekyo baminisita mwenna muveeyo mumukubaganyeko ebirowoozo n'abantu ab'enjawulo mumubuuze bituufu ebyogerwa oba si bituufu. Nze nsangibwa Beeterehemu ye LC yange ntwala Kyotera Town Council mwenkolera emirimu gyange ate ekyamazima ndi muntu ayeezimba avaayo buvi naye nga wobiwulira guno omulembe gwa mpaawo atalikaaba era nga omwami yayogera ekigambo ekyo abantu ne balowooza nti byakusaaga naye omwami alajjanye n'agamba nti bannange nze seesimbangawoko era sibangako na kirowoozo kya kwesimbawo. Nze ndi mulonzi ate omulonzi atavangayo n'alangira nti oba mpagira ono oba mpagira oli naye lwaki bandiisa akakanja. Bannange ebintu bino omuntu nga oyogera nga tekinakutuukako ogamba nti naye abantu balina obulumi obw'ekitalo ate nga ababutuusaako bannayuganda bannange. Omuntu n'akola ekintu mu butuufu nga talinaamu yadde mu mutima agalowooza nti munnange ono naye muntu alina famire alina abantu be alina baalabirira naye tuliddawa bino byonna nga biwedde. Nze naawe ate navuddeyo nayanukula Liripazo yavayo n'agamba nti bikampeni tebinyuma nti tebinyuma mwandibaddemuko kati yagasi kibooko twala tugende kakati ono amwanukudde. Gwe wenna abadde agamba teruzi nti kampeyini tezinyuma nyongera okujjukiza emmandwa zindaze waneene z'ab'e Masaka. Olina oteekayo kampeyini ezizo sinakindi ezizo tezinnatandika. Wamala ku kampeyini z'abantu twesange mu comment section. Me want the DJ to put a little bit of this and a little bit of that. Listen me. Put sober in the microphone. People power. Our power. NUP. Everywhere. Tulirudawa. NCK TV tuwerabira kubanga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Munnange ebisigadde tulina amawulire mangi nnyo nyini ddala nkugamba bugambi nti gwe tuula butuuzikalira nywera byonna biweetaaga okuba ng'omanya nja kuba nga mbikutuusaako wona wooli wonna wosinzidde mukwano gwange yasa wendi nnyo buli kimu kiweetaaga okuba ng'omanya naye tubeebaza na sekwebaza yonna mwebale kutwagala tubaagala nnyo era tubaagalira ddala.